Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze babidye Rehma Nsereko. Munange Nakato Aisha. Gafe tubadde bakabiite ba Al-Hajj nga twagala nnyo nga Saalongo akyenyumirizamu nga mbeera German mu kibuga bakiyita Augsburg. Mbela Köln mu German naye Al-Hajj ya bwati bwatwagala atwagala twogerera wamu bwetuti kati ng'olumu yatugambako lumu mumperezeyo akakadde kamukofe dadi ako katono twagala kuwa kye bayita sente naye tugenda kuyimbirirako oluyimba luno ko dadi nga kirungi ko ye mutandike kofe buli sentensi sente mitwalo 10 bwaya natandika abaana babalungi babawa ezomeka ebintu by'okuzaala pulaani abaani meka dadi 2 kyokka omuzadde tasaana kunyooma ezo meka dadi ekyo tukiddemu kyokka omuzadde tasaana kunyooma ameka tukiddemu paka ekyo ne tukiddamu paka bwe zaawera 6 kofe ekyo kitono bannanga obutamanya muzadde ki twayogera paka bwe yaweza milioni 3 nakuba enduulu ne tumugamba dadi nakama ngenda kugamba bamisubbawo bange bonna nti abaana bange banjagala nnyo kofe genda obalumye dadi twagala olumye abamisubbawo abo obakakase nti abaana bo kyabugagga eriggwe ate bakwenyumirizaamu nabo bamanye nti no bagende bagamba abaana bammwe mube musomesa abaana bammwe babeeyagalizeemu nga naffe bwe tukola ki bwe tukwenyumirizaamu n'agamba nina obbatuuza so ffe tetumubanja tatubanja tweyagadde twemazeeyo Mungu amuumuze mirembe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya agange nze Masitula Nabwami. Nange kanfukamire wansi mbeebazeeko bannaye. Mwebale nnyo mwebalire ddala abeebutambala abazze okutuziikirako bataata b'abaana abaana bange bonna mbaagala nnyo. Naye njagala kubabuulirayo kintu kimu kye nasirikira ku mutima. Al-Hajj ffenna nga bwe mutulaba yatwolezanga uniforms nga tuvudde ku ssomero. Ekyo kyokka nakyewuunya ku taata mu myaka gyaffe ffenna. Naye bambi Al-Hajj atwagadde nnyo, tumwagadde nnyo, abadde taata, abadde maama waffe. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bampita nambalirwa Mona Amina eyali adda ku Zulfa nga mbeera German Dorsten North Rhine-Westphalia. Al-Hajj nze mbadde muyita mukwano gwange nga liwe nkuba mugamba mukwano gwange tatange omulungi oli otya nga ngamba mukwano gwange omwana wange omulungi nga tutera kunyumya ku byaddiri eva agamba nayizeeyo akapya nayizeeyo edduwa empya tugisome ffenna naye Mungu olaba nsobozesezza okujja wano after 12 years ngamba nze alhamdulillah sitomye ngamba alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Nambozi Sara ndi musomesa mwena mbebaza okujja naye nga nze mbeera France. Mwebale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Nambozi Leila
naye nze Ramla Nsereko wano. So nina amanyana Ramla Nsereko Namboze Leila. Mpangalira German era Al-Hajj abadde sweetheart waffe. Njagala bagambayo kantu kamu akabaawo ku lunaku olwa Monday. Yes. Al-Hajj yatuuka ng'akuba essimu nga ngamba Ram konze wanje nti sewulira bulungi leero konze esanga sukaali nga bulijjo n'agamba waliwo ekyenjawulo ne mugamba nti ki n'angamba oluusi omubiri gwange gundeka ne mugamba kati awo kubanga tero mukubira ku video call kati awo ne making sure nti nteekako basista bange abalala kweyo call kwe kuteekako sister waffe omulala wa France n'omulala Fatuma Nsereko. Kakati awo ne mbagamba Al-Hajj alina kyayogedde sikiwulirangako. Kakati awo ne twogera naye kati Fati n'amugamba tusekeremu nga tonnaba tusiibula n'atusekeramu ne ku video call. So tuli bamativu kubanga twafuna last smile ekyokubiri always bwe twayogeranga naye nga atuguidinga mu kyokkola. So nina message eri buli muntu ali wano nti if you still have your parent, please mwebuuzeeko muzaddewo kintu kikulu nnyo okuyamba mu decision making oba okuwabula. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi. Kanso Saudono ye General Secretary wa Uganda, Vice President wa Uganda Muslim Lawyers Association. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Amanya gange nze Sauda Nsereko Kigundu ndi lawyer omutendeke era nga nkola mu Nsereko Mukalas and Company Advocates ate nga ndi Vice President wa Uganda Muslim Lawyers Association. President wange wali wano antwala Council Ali Kankaka atolere salam ne CEO wa Uganda Muslim Lawyers Association naye wali Haji Katantazi ne Deputy Secretary General Zakia Wanjui. Leero lunaku lwa kwebaza, nsaba beebaza mwenna Oweekitiibwa Omulangira n'abantu bonna abazze, nsaba beebaza bonna bano bandekawo n'ensigalawo n'entwala obuvunaanyizibwa obw'okulabirira Al-Hajj kubanga baganda bange bonna baali bagenze ng'era antuma nampita buli waayagala okugenda nga nkubira ne bwe mba nkola ki nga nyino kivaako ne ngenda ne mmutwala. Era bakwano bange bonna bamanyi nti nze ne taata wange tubadde bwe bati nga era buli kimu ne bwe mugenda mu ddwaliro ng'abuuza saawa alidde, saawa akoze eki, saawa aliwa. Kati nga bampita saawa wa Al-Hajj nga bagamba ataata waakuyisanga mwana wa myaka 5 naye Al-Hajj atwagadde atulaze omukwano ffenna era buli anajja wanajja agamba nze yali asinga kwagala nze era nange kituufu ndowooza yali asinga kwagala nze naye ekyendowooza nti buli omu yamulaga ekintu kyekimu mu ngeri ye naye yali agezaako kubeera taata mulungi. Kyemwebazaako nti yatuyigiriza okwagala okwagala n'okubeera n'abantu. Nina bakwano bange abali wano, Honorable Hanifa Nabukeera, Joyce Baagala, abo twasoma naye okuva S1 Gombe.
Yeah, bazze wano yadde ba honorable tebajjidde ono bajjidde nze. Yeah, so nsaba beebaza mwenna honorable Byakatonda. Yeah, he's my client. Naye ajjidde nze. Nsaba beebaza mwenna mwebale kujja. Alhamdulillah twebaza obulamu bwa Al-Hajj. Nsaba Allah amuwe ekivumulo ekyemirembe, amuwe ekitangaala ekitaggwaawo mu ntaana ye, amuwe ejjana esinga obulungi, Jannatul Firdaus, amuwe amusonyiwe byonna ebyamusobako era yeah. So assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Nuriyati Nasimbwa Mayambala. Bana nze kanfukamireko nga beebaza kubanga tusiimye nnyo bakama bange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange. Neebazizza abantu b'Ekkaliti mwenna bannange, abazze abangi bwe mutyo. Mwebale kunziikirako taata wange. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum warahmatullahi. Tubeebazizza mwenna abazze okutuziikirako. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange mpitibwa Nasimbwa Sumaya. Era nga nange era ntuusa okwebaza kwange gye muli, tusaba Allah akkiriza abeere nga abawamu obulungi. Assalamu alaikum. Munzikirize abasigadde njabbanjula ezo constituency zonna z'abaana ba Al-Hajj, mukkirize nze abeeyimiridde mu nsonga eno olw'okulokola ku budde. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.